weewaawo si wankawanka ng'alina eryazi ne ssebintu ku kyalo bampalana nga yagaba eri abajuna wano nno ffe tuli ba mukisa okufaananako anyaze embwekuzizza oba emmese eŋŋenyi kubanga obunnya esiŋŋaana busimu lwe luno olunaku lwaffe olw'enjawulo ng'abalasangeye lwe tusisinkanyeeko newankubadde bannaffe tusaaliddwa tetusobodde kubalabako waliwo abaali batusuubiza nti bali mu kkubo bajja tebatuuse ate obudde bututimaye bwe tutunula ku mulenga njuba tulabanga ddala wamma akadde tekasobola kutuganya tekali ku luuyi lwaffe bweyerawo naye abalasangeyo abatuuse tubeebaza nnyo nnyo nnyini ddala ono ye mukulu Kasozi erinnya ddala mpozi ani Kasozi Francis mwanyina Namutezi era yamukiikiridde Teewo erya Teewo yalikutte yali kutte bannange nkwebaza nnyo mukulu Kasozi olw'obuvunaanyizibwa azze omukyalo ono andi ku Lukugumbuli ng'ate si mulala ye Nakamya Debola n'abalasangeye era nga olwaleero tumutiikidde n'abalasanga 2024 era twamwogeddeko ne lya Kikongo Nantakubwa Nnoga naye nga ye Nansereko Debola Nakamya amannya gaffe amalala ge twamwogeddeko ng'abalasangeye tugakozesa mwana wa mmere mwana wa Kkobe muzzukulu wa Namwama ebuwama muki mu Mawokota eri ewa Kayima kakati ate oli ye yeddira Mamba mukulu yeyagidde mukulu Kasozi Francis kakati nze musisi Bosa Geoffrey munabusiro nkonge ya mvule nantegwira kye yakimu kiwoowo n'omunyogwavu atalina mazita lya saafu